You're most welcome on our program, 2060 Katusekemu TV. I'm not alone in the studio. I have our common guest as usual. Mzee Mukalazi. Wanji Master Polo. Who is Master Polo? Ntero okulya ngo erinnya lyo lyogera liwanvu na eri nkalubirira. Marvin Pro. Aha. What's the problem? Kati kyembadde nkubuuza. Program yakyuse. As in how? Sikutegeera. Yazze mu luzungu. Kakati abantu betujuweereza banaategeera batya bye twogera. Lwaki tugezaako beeyawulako? Twogera olulimi lwe banaategeera. Didako oba gwe oluzungu lutawaanya ggwe. Nti oba gwe atategeera luzungu. Ate kakati gw'otandika okumpalampa mu bantu. Omuntu ayogereko ku luzungu. Wampise kunjo bwogerere wuwo. Wamma abawuliriza abatulaba. Oyanjula ki programu yiyo? Siwayisenze nakuyise tugenda kunyikiza omwaka ogwo gwa 2021 omanyi nagambirawo gine miramu asitegiba jange abantu bagisindika nange kyekindeeta nengamba abantu bano kamba we bwino ataaliwo amutegeere kuba nze naliwo bwino yenna era nga guno omulamwa gwa mwami Emma asinzidde Boston era yakisinze netugamba Emma nga atwesibyeko nnyo katukibuuze naye tukole ki nga munnyonnyola omwaka gwa 2021 kigambibwa waliwo omwami yakola nnyo yashakira nnyo awo mu mwaka gwa 2021 ogwo era omwaka gumu ogwo gwamwasoba we yazikirya tetumanyi yani yali muyimbi aba bayimbi nze teri muyimbi mu mwaka ogwo yayimba n'afulumya akatambi nga simutegedde kati twagala okumanya who was Bebecool? Who was Bebecool? Say yali who was Bebecool? Ye Bebecool. Kali Bebecool yali ani? Bebecool. Lwaki yakyakira nnyo ogwo mwaka? Omanyi yali upcoming. Naye olw'okuba nti yali w'amafandali kwegamba nga mwejaasi. Showbiz. Omuntu eyeejaaka ye showbiz. Showbiz. Kakano ayagala okwejaaka mu bantu. Mu kwejaaka mu bantu afulumiza akayimba ke. Olwalina akayimba kamu. Kamaze okwejaaka. Kali kamaanyi kayimba kali apujja kasepiki kaziwe na ako kati ayagala okulaga nti akayimba kamaanyi okitegeera atandise okukatambuza mu bantu akaleese ku ebiseera ebyo twalina TV 2 oba 3 akaleese ku TV akaleese ku radio bakakubye abantu bagezezaako kaagala naye mu kukaagala ate ye bambi ne batakola ki ne batamwagala bulungi. Lwaki? Saakimanya mu kusooka naye oyinza okuba oluvannyuma nakola ki nakimanya bwe tunaafuna obudde bwakyo kubanga eyo topic nayo mpanvu nakibannyonnyola munnange atandise okutembeeya akayimba abantu bakawulira naye omuntu tebakola ki tebamwagala kati atajja afuna ekizibu mu biseera ebyo bagenda baggala ebivvulu. Lwaki baggala ebivvulu? Ekyagazaawo ebivvulu waliwo ekirwadde ekyayingirawo mu ggwanga nga tekyetaaga bantu kukuŋŋaana ebiseera ebyo ekirwadde ekyo kyajja baakiyitanga covid. So era mu programu ezaayita nakyogerako ogamba covid ono 19 yababonyaabo kakati nga tebaagala bantu kukuŋŋaana ne baggalawo ebiki ebivvulu byonna bwe babiggalawo jjukira musajja wattu abadde agezaako okwetunda mu bantu anoonya we yeetundira mu bantu ate ebivvulu babiggaddewo nekimuyisa bubi nnyo bwe kimala omuyisa obubi nage nkoze ntya ekyokukola sikimanyi agenda afuna chance omukisa afuna amuteekamu ki sente yafuna manager amuvujjirira amuvujjirira manager yani manager oba ye yali ani erinnya lye sirijjukira naye bwe mulaba mu kifaananyi mujjukira kati manager oyo akubisizza ebyambalo etisaati manager yakubisizza omuyimbi manager yaleese yaziwadde omuyimbi kati aziwaddemu omuyimbi atandika ozigabira abantu
mu nsi yonna engeri gye bagadde ebivulu n'amativi yetunde mu bantu ng'ayita mu t-shirt abantu t-shirt nazo basooka ne bazigaana n'afukamira bambi musajja wattu ne yeegayirira t-shirt zange muzitwale t-shirt zange muzitwale ne batandika ozikwata bamubuuza nti ate ggwe omuyimbi ggwe nga situkulaba nti nzuuyo okwo ku t-shirt okwo kwendi batumulira ekifaananyi ate si kikye ne bamugamba kakati ggwe omuyimbi ate ekifaananyi kiriko si kikyo kati olwo tugenda kukola tutya tugende mpola muzeeyi mukalazi omuyimbi agabanga t-shirt naye ng'ekifaananyi kiriko si kikye kya maneja ekifaananyi kya maneja ng'atadda mu kwetonda olwo nti nedda anti oyo ye maneja wange kati t-shirt eyiyo oweetunda gwe omuyimbi ate otulaga maneja wo bikwatagana bitya nti yanteekamu amaanyi yanteekamu ssente abantu batandika okulaba nga ababuzaabuza emma webale kulonda mulamwa oye kati oba ddala ng'okakasanga oli muyimbi tuyimbiremu baali bakuŋŋaanyawo atandika okuyimba naye jjukira baakola ki bamwagala bamukyawa tebatandise omukuba amayinja ate bamusayo abayimbiremu nga nti akayimba apujja kasepiki baakawulira dde ate kayimba bamukuba amayinja ndinda tugende mpola naye ate emma tuwandikira wano yagambye bamukuba bucupa bwali bucupa buyinza okuba bwali bucupa oba amayinja kwe ekimu kwereerinaye envuga yabo yalinganga ey'amayinja munange agenda okulaba bamutta ko yabange sijja kufiira bwereere nkyayagala okukola ki okweyongerayo ng'agenda eyo mu wino ekiseera ekyo waliwo akatale k'owino taguze bullet proof abasirikale zebambala bazitunanga mu owino samanyi oba zaalizaamu owino munange ng'agulayo emu ng'agikola ki ng'olwo atandika okwambala yeeyongereyo mu bantu ng'omanyi olwo engeri gye ziiza ebyokulwanyisa nga buli lye bakuba likoma ku bullet ki anti bullet proof ebikka wano bwe olwo omutwe yagukwekanga nga yeeyongerayo naye era abantu nga bagaana okukola ki okumuwuliriza lumu aba yeeyongerayo amawulire gajja ewa maneja we nti oli gw'otunda mu bantu takyatunda tetukyamwagala ko maneja bavudde wala oli maneja yali tabalabamu maneja nga tamuta ng'amuta ng'agamba lekooti kanfuna omuyimbi omulala ng'afuna omuyimbi mulala musajja wattu ali eyo atambula mu bantu agenda okuwulira nti maneja we yafunye omuyimbi omulala ekyo yali kigumidde naye ate agenda okuwulira eri babadde bamuyigganya lw'amayinja ate agenda okuwulira nti n'omuyimbi gwafunye mayinja bamukuba mayinja omuyimbi amujja mu management egyabadde ye mayinja ate naye mayinja agabaka kati biki bino mayinja nze tuvudde wala tukoze ebbanga ddene oleese omuntu omulala ate oleese omuntu ampalanira ddala eri gwe bakozesa okuntulugunya ate neeno gwoleese n'ayomba ne bimutama n'avaayo n'okuvaayo n'adda ewuwe n'atuula olwo ye mayinja oyo aliwo gwogamba aliwo essaawa eyo yalina ennyimba nga mmeka omwana muziyita mutya kiiti eyo gy'ofulumya n'eyitamu nnyo eyo omwana yaleeta yiiti etambudde ku rediyo zonna ku masimu konna mu bantu bonna n'omwana omuto bw'ati nga lwe luyimba lwayimba n'omukulu nga lwe luyimba lwayimba yiiti ketunda omwana nga buli omu nkugambye buli omu ng'agitegeera bulungi nnyo hiiti kyeyo muzeeyi